ate ebisimu gye batutte alimba mwebale kunsalako mwebale kundagallo wamwe ebyokukola mulina bingi era n'amawulire mangi ge mulina okukwata naye bwe musalawo mu mbeererewo kiba kisima era nsiima wabeera mulimu abawandiika ebyekidongo naye era kyekimu mbamanyi naye ate ge mawulire era mbamu ebirungi n'ebibi so tubadde tulina okukola press conference ne tulina gikolera wa tuba tulina gikolera ku cricket over Lugogo era nga tusetinze buli kimu nga gyenjala okunnyonnyola abantu okuintroducinga show yange mu bulambulukufu bwabwe so Mungu takyagadde ndowooza ne tufunamu okutataaganyizibwa mu kkubo ne tutatuuka naye era likodi tugimenye fe abasoose okukola press conference ku CPS okitegeera n'omusibe yakafuluma ekkomera yamaani so kati ndowooza nemwezira ku kyasho ekyo abasirikale kyekyo kituuseewo abasirikale bo babagambye ki okay gravity kyetweta tekubadde munyakuzi wa busimu teri anyakudde kasimu nga iboogera ekyo tekiyinza kukwasa muntu ekyenyinza okugamba ekindeetedde okunstopinga bubanga siina clearance siina lukusa lunzikiriza tambuza bigere mu nsi eyaffe gwe baŋŋambye mbuuze sikkirizibwa kutambuza bigere neneebuuza bangulire emmotoka gye baagala ntambuliremu so nina gwe nawa okwasaganya ekyofuna clearance nalabika yampiseemu kanaana nga mubimanyi n'atagifuna mu budde ne right now angamba alina ggulu anoonya clearance yaman bwali mukuŋŋamba nesawa zakakati bwakyaginoonya batugambe obadde otambula n'akabindo k'abantu bangi ne bagamba obasalinaku nze mbadde n'abantu 10 tiimu yange then abalala of course wala gravity omutujju beegattamu abalina ebigendererwa ebyenjawulo abaagala okubba abaagala oyisaawo ebyabo abaagala just kivibe naye ffe tubadde 10 nga ninawe nina otwala flyer zange awo mu tawuni then neyongereyo erumu naye abantu ne baneegattako nga bangi yasobola bakontrolinga olaba ne poliisi nyini eremedde obbakontrolinga ate nze atalina wadde kasaale so ne batukwata ne batugamba tujje wano babatadde teri gwe basigaza lwaki abayimbi abalala bwebasoka enjogere ku sho ennaku z'omwezi nga 7 tuli Lugogo cricket over era nga bwe mbadde njija nkola sho emyaka gyonna tekiriiko mudina gwe nayiikiriza mukimanyi mu September mba ne concert ekyo kimanyikiddwa era nagiwanikayo nga n'obudde bukyali girangidde ebbanga ddene muze mulaba billboard zange okumala ebbanga mu bifo mwe naziteeka abatambulira ku ntebe road badde baziraba mu tawuni wakati badde baziraba so nze nasalawo nenkola show yange abalala ne bajja ne beefuula mbugo bakanege era bagenda nabo gattawo evako lyabwe okategedde kati naku z'omwezi nga 7 Saturday jja tuli ku cricket over Lugogo as usual kuwomu ground kitegeera so mbakoowola namuntu nyini bannamawulire njala mubeerewo muduzeeyo obujulizi mbabaye ekisajja ekyo kyali strong teri ayinza kinyenyamu wadde naye endongo yakyuka nandyagadde nnyo abantu bayingirira omutwalo nga bwe nteera okukikola naye otunuulira buli muntu akola mu mitwalo 2 n'abakolera e Bulaaya n'abakolera ebweru w'e Kampala oyina agenda e Masaka nga ajaluna mubiru sholenga ya mitwalo 2 e Masaka ne bagenda Galaxy ne bagenda ne bakola show e Mukono ku mitwalo 2 ningamba waaye nzaani atakyuka olaba nejiri tekyuka kuba yali ya 2.5 yatadde kati yali nnyamu ejiri terabagamba 10 kati ate nzaani atalinyisa kati so mitwalo 2 ku mitwalo 5 vyayitebo milioni 3 waliwo abantu abataagala buvuyo nga baagala bafune tiketi zaabwe before olunaku lwennyini bitundu kimwe bayinza ogula tiketi zaabwe bazeekuumire saagala bawa tiketi bajja zikyukula mwana tuleke kudda wakana mugaati gw'abaana naye tiketi
zijja kubeerawo erugogo zijja beerawo erugogo ku cricket oval ku makya buli omu ajja agula ayingire ebintu bye babimanyi batera zigula awo ate ensonga ya tebo gyandolinza otya tebo abagula bali mugula tebo n'akyasobola okumpagira agula tebo mwaniriza abagula tebo bali mugula era mulimu abaguze cricket oval gikubidde ebbanga era abantu babadde beebuuza Gravity wava cricket oval addako fukamiza kisaawe ki ngenda nakivubo toseka ngenda nakivubo era nakigezaako nakyo infact bakuba nga amateeka agakyaliwo nga sijja sobola kukola kintu kyenina kukola naye nagezaako noonya nakivubo nkole nakivubo nekitasobola kwapeninga kyanjawulo ki ekigenda obeerawo ku eno show Gravity akoze shows nyingi bazijjako n'oyimba n'obasamula kansuso ki akagenda obeerawo ak'enjawulo kulimba twali kansuso ekiriwo ndongo bantu kusanyuka masanyu bayimbira ne baartist abamperekeddeko bakyali bange nabo babayimbire tewagenda beerawo mbu ategenda kuva eri mu birembuuka engwe sijja balimbalimba mugenda bagabira emmere teri mmere ebyokulya byegulira muli kitegeera osasula tiketi yo n'oyingira n'ogula n'ekuyimbira okuyimba ko nnyimbira ddala mukama wange so kyekyo tewagenda kubeerawo nnyo ati ali awo tukimanyi nti oli omu ku bayimbi ababeera ne energy ku stage naye ate ku lunaku lwonga luno tusuubira nti tubadde lw'amakulu nnyo eri show eno tulabye nga poliisi ekutaataganyizizaamu tusuubire nti energy n'asigala yeemu okugiderivalingira eri abantu wadde nga embeera eno ebaddewo bano bakusekeredde naye energy gerasigala yeemu mukama wange yaman siyinza kujjako kaliza omulimu gwange kwentataininga so ngenda be entertaininga mugenda nyumirwa era ekyebiri kyo kijja kuggwayo feed yaman awo nyini music industry ndajja kubuuza abayimbi ne ba artist bakulomula ne ba artist muli banja olwabwe mwani tegera buli omu alina kyayamba munne kuba olaba nze ganyiza okuba kati nwanyelwanye nembaako kyo nengitambuza naye sobola kutegeka sho zonna buli wenyimba mbuze yetegeka mubeeramu abo abayiwaayo ne bayita mu kusasula poliisi kanso gundi balabe nga kyezo zibeerawo so kati ndowooza buli omu yeetaagamu naye ne bapromota tebayinza kwetegeka bajjo tayinza gamba bajjo live ni bajjo concert tegeera era alina oteekawo mu artist gwagenda otunda yamaani Gravity tulaba baana zonna eziri waggulu tetulabako promota yenna ebeereneko ensaati kuli basponsa bakwegaanye oba tebannakutuukirira basobola okuneegaana ate bakole naani omulala natebaliiko saagala esaati yange tegeera esaati yange naye of course temuliiko mabasanyuka setaga batimba wano temuliiko sigenda kutimba naye kwemuli temuliko nga basaponsa ne media endala kweziri ne kampuni endala ez'ebyokunywa kweziri kutegera mujja balabeera nga bazze ne babranding erugogo tekyo asesobola sesagateekako wano omuntu nze kale nkoze cricket over gulogera kwa mulundi gwa mukaaga that means an experience y'erugogo sebo tegeka ekifo emirundi mukaaga tekiba kyangu that means manyi wenina oyita manyi kinina okukola manyi budget manyi ekyetaagisa ekitegeera ate newemba nina basaponsa eno saati yange nzaajambala ekikulu ebadde ekyeno noono omusajja ono mukaaga